omukyalo ne bwe kimugamba yagamba nze abaana abange booza empale zange era basobola n'okuntawaaza ne bannazawaliriza yenyingiza munasomanga yewe holide nga mpandikira kuno I love you girl mwenyini ono olimba kisawe gye bakirangako nga nkyali mwana muto semanyina byabasajja omwana oyo yali akakanja ko tosobola kukkiriza nti omwana mu myaka egyo yasobola okukola ekintu ekyo ekyasembayo okummalako enviiri ku mutwe omwana bujona ngamba maama nampa empale zense maama njoze empale za maama ku myaka gino ddali olowooza kisoboka omukyalo ne bwe nakimugamba yagamba nze abaana abange booza empale zange era basobola n'okuntawaaza ne bannazawaliriza Salongo twayiza mwentandika okwogera ebibyo olowooza gw'onoosiima tandika okwogera ebibyo bwekityo bwe wayogera bwe ndi we nayogera wansangana mukulu kafeero wamma mpuliriza omwami ono sokondeke oliizo naogere tumale ajja naye nga nze nali namulabye edda nti ali lubuto nali namulaba kyava atuula wansi nangamba Saalongo nti omanyi nti ndi lubuto naye mbadde nkusaba lujjemu ninamu emitwalo 2 onyongerezeko emitwalo 10 omusawo yansabye emitwalo ameka 3 namugamba Naalongo bw'oba omanyi nti wajjamu empale ne weebaka wansi omusajja n'akwebakako n'ofuna olubuto tojjaamu lubuto ono bw'amala omwana okufa omusajja n'amutwala mu kibuga n'amuddukako okumala ndowooza oba mwezi oba twali baali bali awo nga zimuleese bwe yadda ne stress ze n'alokoka nagenda wali wa Pastor Kalyango kale nange nalaba oyo muwala abuukabuuka Yesu anyirira nange ne munange ono bolaba ono yenyingiza musomesa yayogera si bituufu yayingiza mu mbuga za sitaani nga nkyali mwana muto notinga nga bwabadde akola ngonya 16 yenyingiza munasomanga yewe holide nga mpandikira kuno I love you girl mwenyini ono olimba kisawe gye bakirangako nga nkyali mwana muto semanyina byabasajja oyo muvubuka gwayogerako yankwata bukwasi nga bakusome ono yabisookeramu ddala maama yamusasula fiizi nga nsasomesa lwaggulo nampandikiranga kuno n'amaliriza nga yanyingizamu ebyasimanyi ng'ani mwana muto nanvuga nga nantwalanga ku mulumba eyo era mukubanga nafuna olubuto yankweka okumala ebbanga tayagala nzije ku kitimba olw'okuswala ku makya yakwagala sawa meka ajja ku makya 12 11 nga bukyawo abala mukazi wagenze mu nnimiro najja ewange abala mukazi we yatambudde n'alyoka ajja ewange yali ku kizibu nendyoka mbeera abaana mu mbeera bweti ate bw'amaliza takuwa sabbuuni tamanyi nti oba olya tamanyi oba okola ki tewali ewaka wenyininyini akayumba katuka tewali tooyi nemugamba wakanga tewali tooyi mpozi ng'okkiriza nzije nga ngewe mbadde nga nzija mu nkukutu nemugaa ebyenkukutu nabikoowa lwaki obeera onebbako nga bw'ozaalamu abaana teboderi bw'obeegaana onebbako n'ozaalamu abaana tetukozeeko obufumbo n'omwami n'ontuli mu bufumbo wabula mu mbeera eyo byumba bye bampadde gyansanga nanzaalamu mu byumba bye bampadde gyansanga nanzaalamu okunzimbira yo ennyumba bamugamba kola ki bamugamba nti bamugamba muzimbire ennyumba abeeremu naŋŋamba ye tasobola kujjawo endi bulwatu okuva obuto bwange nabeeranga mbalokolenga mwensabira ne kusawa yaliro mwensabira okuva obuto bwange maama bwe yamuyita maama yamuyita nga nsoma pifo ogenda mutwala oba tumuggyemu olubuto yagamba mumpe nalina emyaka ndowooza nga 14 maama n'amugamba mumpe ku 15 maama n'amugamba ogenda n'agamba mumpe n'agenda n'ankweka saawa zino zangambiramu ebigambo ebyo yeyampandiikiranga nga sinene kyemanyira vyugano nanimbalimanga obusentesente netuka nengendanga Kampala natambula nanoonya paka najja nankumbi ewa mukulu wange nanoonya najja nankumbi nali muto kati saa zino wangamba mbu yanonda mukyala kisimanyi nali nakola ntya kati awo wakati awo omuvubuka oyo wajja wankwatira nga nva ku ssomero nefuna olubuto n'olubuto saluzala lwavamu obufi byawuza mbu maama nakola ki edmaster mukibi najja nansaba nantwala eriwere ku tekiniko ajja kumakya nga mukazi we ali mu nnimiro ajja nga mukazi we yakyadde waba wali tajja wange ajja kumakya kukeera kumakya giranze ngenda nakuzaalamu abaana mu mbeera omwo yanzaalamu abaana mu mbeera tasula mu nnyumba takola kitayina mu lugoye lwe takola ki ne sabuni tomulina gw'oyozesa ne sabuni gw'okunaaba tomulina kyokka olina abaana mu kayumba eri kebampa mu kayumba keyampa eri ngenda ova nga ate era ndi lubuto olulala oli omukadde maama ngenda ova ate ndi lubuto olulala
Abaana bali bameka? Okuva mu 9 mu 9 omulabye leero. Nemutula mwembi. Mbanga kiwe. Ekitegeeza okuva 2-3 leero nze okukoledde ekyamagero. Since tutandikira ku 2-3 oli yali mu lubuto teneba kukyaligo kakati madam okuva 2-3 leero wotudde ne balo okompa omutwalo gwange kubanga azeeva okumunoonyeza omusajja ekitegeeza oba tetumuwulira nakuwadde obanga ayise wadde nosanga kuwadde obwenda nga busuuliddwawo omwajambo mwagala njambo omuyita dalingi nze nkuyita akyamazima nze nkoowa nga jangu ekitegeeza 2-3 yakulekaawo ennyumba yiye tulina we twasookera okubeera mpasaaku adde yagamba mbu yanonda mukyaki nate era okononada mukyaki yalwedde obanga mpasiza nondoleke nomuzikiti oba tokifunye muzeyi olaba balonda mubasaŋŋanzira nagaa noze Bakaago nangamba tayenjagalamu yasooka nanteeka nakifuna wa maama we wasazaala wange embeera wanyazaala wange kumala obudde era ne fasitebuli wange oyo gwe nafuna nemuzaalira eyo mala okuzaala omwana oyo yandeeta ewaka ewewe namusanga nawo waka we namusanga nawo yatuuka obudde nangamba tanjagalawo kati bwangamba wakawe wangamba tanjagalawo yatuuka obudde n'agula poloti eriraanye ne wakaawe agula poloti yaliwo emitwalo gyali 215 kanga poloti eno engeri gyozadde omwana ono ayinza obutakwatagana nabali bonsanze nabo kanvudde ngula poloti eno nemugamba kale obuza poloti esikiri njagala nafuna sente nzimbemu era yatandika netukuba buloka mu kibanja kye namusanga nakyo netuzimbamu ennyumba twazimbamu ennyumba bwe yaggwa nangamba olwo ate alina omukazi omulala gwayagadde omufunisiza olubuto olwo naye ayagala amuleete bwe yamuleeta yamutuusiza mu nnyumba eri enkadde olwonzi agingobyemu olwangobe wuwe ndi lubuto lw'abalongo angobewe ndi lubuto lw'abalongo nzadde first born nfunye n'abalongo angobe wuwe ntambula nzirayo wa maama olubuto lwali lwa myezi 6 nembeera ewa maama olubuto ne lukula nenzaala abalongo nabazaalira wa maama bwe nazaala abalongo ennyumba eri gye yali azimba ngamba nti anzimbira olw'okuba nzadde omwana ono najja omukyalo oli mu maka muli namuteekana mu nnyumba eno gye yali azimbira ennyumba olw'okuba nzadde omwana ono ayinza obutakwatagana bali najja omukyalo oli gwe yaleeta omugole mu lyate ate n'amuza ne mwene ente gy'abadde agamba nzimbira nesigala nga ndi wa maama bwe nazaala abalongo yandeka mu ddwaliro okumala wiiki 2 nagamba sidda wuwe ate ne maama ngamba tokomyawo baana wano mwaka kyufu yali olwo 9 yoyo ali kingamba ekintu ekikuleese wano leero kitulina okwanguya nti okuva mu 9 mu 9 nze wandikaawo okuva mu 9 mu 9 yandika naye ng'ate nnumba gyembeera nanzaalamu abaana gyemba mbeera nnumba yo nanzaalamu abaana ekikiza ne wannyoka abadde akulumba era nayo yannumbayo nga mwebakawa mpuliriza nkunyonyola naye yannumbangayo ne wannyoko yennyini kuba bwenzaala abalongo nadde ewaka andese mu ddwaliro ewiiki 2 abantu ne bamugamba mukazi omulese mu ddwaliro ayagala akola atya nangamba tadda wange maama naye ngamba toleeta abalongo bajja twokya nembeera mu ddwaliro ewiiki 2 omusawo yampa amazzi maama nandeetera ekyokulya yangamba sidda wuwe okutuusa abantu we bamugamba ne bamugamba mukazi mufunire waabeera sajja yakwagala bannange waliwo omukadde
waliwo omukadde bakulonda mu muzikiti mu kanisa waliwo omukadde bamuyitanga mukadde Nanyonga kyalo yali yazidde omuziro gumu ne mama wange era nga tubeerawo naye awo namusanga omwami ono mukundeeta akuuma omukadde oyo ng'alina akayumba ke nga asulawo ono kati omukadde oli teyalina bulungi bantu be nga ate teyeesobola alina obulemu kakati omukadde oyo ne tumukuuma okumala akaseera twakuuma omukadde oyo akumala akaseera yatuuka obudde n'asalako poloti ye ku kabanja ke n'agituwa olw'okusiima okumukuuma ono namusanga amukuuma n'asalako n'agituwa kanulidde erishedde kati omukadde oyo bw'atuwa poloti eyo nembeera awo mama n'abaana bange balo waliwo omwana agibawadde mwembi oba agiwadde agiwa ono kuba ye kati mbalanga yagituwa ffe mbikuba ffena twamukuumanga yagituwa kumwebaza agiwa nemusanga alwedde amukuuma nange nembeera n'omukadde oyo okumala emyaka tegeeza nga wagule ennyama wofumba ffenna nga tulabira omukadde nga n'amazzi tasobola gaita tewali agamuleetera ffena twabeeranga tukuuma omukadde nagamba kati omwana wange Kasozi muwadde n'amuwa awantu awo kati omukadde oyo bw'atuwa awantu awo mukubonaabona ennyo ndi n'abaana kakati bwanva mu ddwaliro yampangisiza ennyumba okwa muzeeyi Augustine Musawo Augustine wiiki ez'ebbiri ziweddeko mu ddwaliro ampangisiza ennyumba okwa Musawo Augustine yasasula emyezi gyali 3 nina ono omukulu nina n'abo abalongo myezi 3 ejjaggwako bandi awo mutabanyi wa Land Road najja naŋŋamba ayagala ssente za nnyumba ne mugamba wano tajjaawo wabula genda ewuwe we yamutuukako yamugamba oba talina ssente za nnyumba ave mu njuyo mutabanyi wa Land Road najja naŋŋamba agambye oba talina ssente va mu nju nemugamba nkole ntya waliwo omukyala bamuyita mama Nakatudde era atunda gomesi mu katale nengenda waali nemugamba mama Nakatudde omanyi nti maama yange waka n'abaana abalongo ate Land Road angobye mu nyumba salo ng'agambye nva sirina ssente nve mu nju nkole ntya mama Nakatudde teyali mubi waliwo omwami bamuyita Tasamba yali alina ennyumba gyavunaanyizibwako nga teriimu bantu saa zino Yusufu mwabeera asuubula amanda mama Nakatudde n'antwala nampa ennyumba eyo naŋŋamba beera omwo nembeera omwo n'abaana anti olwo wengenda okutuula nnyo tuuke wali mangu kuba ensonga eva wala anti nkunyonyola engeri gye tuzimbamu awo gye nzija okuzimbamu awo kati wembeera awo mwami oyo yampa ennyumba yona yatuuka budde Katonda ng'asulawa ono ye alina mukazi we gwe yawasa wali mu maka ge wali nagali amakadde agamuggyemu amutadde ne mumapya oli ye nannyini musajja ate nze yali omukulu amugye ne mugali amapya amutadde mumakadde amutadde mu mapya ge yali agamba nti anzimbidde nagagamuwadde amugye mu makadde amuziza amapya kati bwebakuvunaana kyolu tanjagala naye nga kuzaddemu abaana tomuwa tomulabirira simanyi ebuzibu oba yabujjangawa nenva mu nnyumba omwo ennyumba eyo ne bagingobamu gye nalimu ennyumba eyo bagingobamu gye nalimu nentambula nengende wa maama mwama ne mugamba maama ndikujja wano n'abaana maama yange batuleeta wano baana waliwo omukyala aliranye maama mu maaso ga maama era nga balinga baluganda bamikwano baliranaganye nangamba tomugaba mwana nangamba jangu obeera wano n'abaana omukadde oyo nampa ennyumba nembeera omwo n'abaana kati ozimbye ennyumba oveeyo mangu nenzira mu nyumba omwo nembeera mu nyumba omwo era enumba nga mu nyumba omwo kakati omukadde olumu ampulira nkayana naye nga yankeera ku makya okubeera nange yankeeranga ku makya kati abeera tuli mu nju omwo omukadde awulire tukayana eri mukadde agamba ennyumba nagikuwa wekka ate nebbaawo ayagala gyabeeremu ate byebiki okutuusa omukadde newe yangoba mu nju omukadde we yangoba mu nju najja ne ngamba maama jjajjakawa naye angobye mu nnyumba okutuusa bwe nagenda mu poloti eyo maama naŋŋamba tema emisambya abantu ne baŋŋamba n'omusajja bamutanga Sekago tema emisambya ozimbe mu poloti omukadde gye yabawa sajja yakwagala maama yakwata enkoko 2 n'azimba yalina ekibanja ono nengenda kitemamu emisambya ne maama nampa emisambya nengenda nenzimbamu akayumba kattaka maama nanyongera enkoko endala nenjitunda nenfuna yakuba akayumba ak'ettaka nembeera mu kayumba omwo kakati waliwo nga mwajja mukulu Sekago najja n'atuwa obubati bwali bukadde bwatuwa obubati bukadde tebwamala n'amulumba n'amugamba obubati tebumaze n'agenda ew'omugenzi Kiwa n'agamba yatuma na Sekago genda ogambe Kiwa kuwa amabati njamuwa ssente mmanyi bulungi Kiwa yatuwa amabati gaali ndowooza 4 gaali 5 Kiwa n'atandika okubanja ssente ng'azibanja nze tazimuwadde Kiwa n'atuuka obudde n'agamba naye nalongo nkusonyiwa okusinziira ku mbeera gy'oyiseemu eby'amabaati bireke Kiwa n'ansonyiwa busonyi n'embeera mu kayumba kati olwo ayingira kiro misana ajja ku makya nga mukazi we ali mu nnimiro ajja nga mukazi we yakyadde waaba wali tajja wange ajja ku makya kukeera ku makya ginanze ŋŋenda n'akuzaalamu abaana mu mbeera omwo yanzaalamu abaana mu mbeera eyo tasula mu nnyumba takola kitalina mu lugoye lwe takola ki ne sabuni tomulina gw'oyozesa ne sabuni gw'okunaaba tomulina kyokka olina abaana
mukayumba eri kebampa mukayumba keyampa eri ngendo venga ati ndi luto lulala oli omukadde mama ngendo va ati ndi luto lulala ajja yakwagala sawa meka ajja kumacha 12 nga bukyawo abala mukazi wagenze munimiro najje wange abala mukazi we yatambudde nalyoka ajje wange nino yali kukizibu nendyoka mbera zisawa ngo otaja kuluma abaana mu mbeera bweti ate bwamaliza takuwa sabuuni tamanyi nti oba olya tamanyi oba okola ki tewali ewaka wenyini nyini akayumba katuka tewali tooyi nemugamba wakanga tewali tooyi ewakanga tewali tooyi bwe twamutuuka budde nemugamba wakati wali tooyi yakwata abaana bakulu n'abanzijako budde bwasomesa Galilaya natwala abakulu nandekera abato bwandekera abato nembeera ono mwenyini yasomesa Galilaya natwala abakulu nandekera abato mu kayumba omwo mwandekera abato mu kayumba mwaliwo omwami wamita Semitego nenkubira ku sisita wange omwesimu nemugamba manyi Saala nti wakati wali tooyi kyokka ntuteka abaana abakulu antekedde abato nkole ntya Saala nangamba noonya omuntu akusimira tooyi nanoonya omusajja wamita Semitego najja sima tooyi ewaka wenasima tooyi neggwa naye nga sente zimbako tewali Saala namba simye emitwalo gyali 3 nenga wa Semitego yalumba Semitego osima otya tooyi waka wange gwe n'omukazi bino nabiri nalumba Semitego najja nangamba bawo mukole eki nemugamba muleke ng'olyayo sapa nemugamba mukole ki muleke nembeeraawo kaakati okutuusa we nalemererwa embeera olwanzaddemu abaana nteza 7 nkeera ku makya mu kayumba omwo nanzalamu abaana mu kayumba omutuweza abaana baali 7 ngamba nkole ntya ntambula ngende ewa Faaza omusajja omulungi okuzalamu abaana oyo nengenda ewa Faaza Mukasa ye mwana mukulu w'ekigo ky'ekitimbwa nasooka tuukira musomesa w'ekigo nemugamba musomesa njagala mpitire Saalongajje kuba yandeka mu nnyumba nina abaana buli kimu kyonna tampa ate mbonabona bonyi mama wange yalinganga yanzalamu abaana mama yampa sabuuni sizaalangako omwana najja nti anzije mu ddwaliro wabula gamba kimu zaala tajjangako nti anzija mu ddwaliro oba emmere yiyo tewali zaala nnyo abaana gwonoomanya ojja kupakasa emindi ku kyalo nga bye bigambo byaŋŋamba nentambula nengenda ewa Faaza musomesa bamuyitanga Ensabire nemugamba nsaba kompitira Saalongo bwe bamuyita yagamba tasobola kujja eyo okwagala tebakukaka musomesa genda ongambire Faaza okwagala tebakukaka omukazi namukoowa teyajja wa Faaza nenguma nenva ewa Faaza wenava ewa Faaza nenkomawo bwe nakomawo nentambula nengenda ewa sengawe sengawe amuyite twogera nsudde ndi mu kayumba omwo akayumba kagala kungwako katonya mwenyini yansuula mu tewali sabuuni tewali kyakulya okutuusa nagenda wa sengawe nempita ne mukulu Enule mutowe Enule asomesa mukono waliwo nemuyita tujje tugende twogere ku nsonga ezo ye yagamba nze omukazi namukoowa mama mwagala mu mutwale mumpitira kiteyajja wa sengawe nangamba Naalongo ddayo wako otuule okuuma abaana olifuna omusajja omulala naye kati kitubuuza nga twogera bwe tutyo omusajja omwagala nanti nze nkyakubuulire ngamba wano nandibadde mwagala nagezaako omwagala yagaana nemulumbanga nejasomesa nagobanga bakati nze ekikuleese wano nkole kiweyagala omusajja nandi mwagadde simuyinaako bizibu tata w'abaana sandi mwagadde njagala ompe poyinti emu gyenina okuwandiika wano tugende maaso omusajja omwagala okufa obufi onomugodera n'omu ekitiibwa abasajja baagala ekitiibwa ye ngakkiriza ebyange oba nga tabikkiriza nandi ŋŋamba njagala yogere ebyo wetumala tudde ku bibi anti kati kankunywa onoomu ekitiibwa nsobola okimuwa mbadde era nkimuwa eminwe gibaddebwo nga gijja eminwe nga wagifumbye edda nga giri emmere eminwe abasajja twagala eminwe eminwe gye gibaawo oba agenda ali esapeeri yamanyi akome ku breakfast kumakya akati madam otambudde tutuuse eno emyaka gigino 10 giyiseemu kati tutambudde 10 abaana basoma batya abaana abo yatuka obudde nangamba yamanyiko abaana 3 nangamba manyi Nakamya manyi Andulu ne Waswa ne Kato nangamba abasigadde gomanyi gye bawajja abe 11 gomanyi gye wajja abaana bonze sebamanyi abaana ne mbagambo ye taata wamu ne natuula maaso makalu nagamba Nakagwa kino kyayeka bakizaalana mu balundi kyeru
kinaleka yakizala mbalundi kyeru balina kuba baddugavu nga ddibalemba buli nembeerawo naye mukusika omugwa fiizi aziwayo taziwayo baana basomera ku bugubi ninga wabategeeza nti nabategeeza etaata wammwe wabula ono omuto owe15 ye ne kusawa yali abadde agamba siwuwe mumulaba nfaanana kati ebizibu kasita bitweyongera tutandika okwegaana abaana ninga tubayi waffe kati wadduka nga kibrotiki abeera wange ng'omukaaga okutuusa bwe natambula nga nemereddwa nsenga bwemamisa aganyi nengenda kati kyetubuuza abaana basomye abaana bonna babadde basoma abaana babadde basoma nga abamu balemererwa wakati awo lwa fiizi bwene balemererwa kakati emmere yeeyimiridde etya kubanga okubeera nga tusijjaawo waka tekinzijja kuvunanyizibwa okuweereza mmere nze emmere tagiperezangako yamperezaako emmere ng'akyaliggalira yatwala abaana bange abo ne balima mmere gye baalima nga yagireeta n'agiteekanga ewa omukazi we namperezaako kuva bwe yava eggaliraaya nze mwennyini ngenda mu mafaamu ebbaale nennima emmere yange abaana bange gye bali mpangiseeyo ebisikosiko nennima kasooli abaana bange gwe bali tugeze oli mukakaalukanya emmere y'omulina era ngenda ebbaale n'ennyumba emusula mulina sheruta mulina ennyumba kaakati bwe tutuuka mweyandeka bwe tutuuka mu fida bamugamba omukazi omwagala oba nedda yagamba omukazi simwagala ne bamugamba nga wotomwagala muzimbire ennyumba akuumiremu abaana era nazimba ennyumba nenkuumiramu akati kitubuuza mada olede akuleseewo emyaka 20 egiyise essaawa zino olinga namwana eyirabirira lwaki otuuka ate okumunoonya essaawa zino takyalina ndasi za kitanda ngukusinza mumulaba akubakamu kyogamba ekyamuddusa omukazi nga breakfast amagana ne lanchi nesapa ate nga ye amaanyi gakendedde kati bwegaba gakendedde madam kyo ekitanda kyo kiyimidde kitya omwagala ku kitanda oba nedda kuba abakazi abajja wano bawaaba ebintu bingi nnyo muzeekagwa obimanyi naye tugenda okwetoloola sajja ne mukama namugaba towa abaana byetaago towa abaana byetaaga se mukama wange kampite mukulu kamya yatuwa ebintu namuyimbula n'omusawo tugenda okwetoola ku byekitanda nti awo wennyini nga wabadde ki ensonga ate nawakoza emyaka yasalira ekinana nti wakutuka ekitanda kyo omusajja omwetaagadde si bwe kiri era waba akomyewo kitegeeza byonna birina obeeramu nandi ate omusajja bwakomawo kubanga abakazi abasinga mwerabira omusajja newaba nga akwebasizza wano kasitabanga waali nga otambulira ku linnya lye abasajja bona betuyise wano tuyise oyo yekko nga kitegeeza waliwo betugenda okutereezaamu ebitonotono omusajja oyo asobole okubeerawo era nga nawe okukkiriza breakfast oba nanki just sapa tajja gisobola sapa ayinza okuba nga tajja gisobola naye nga ate yagimwagaza naye ate nooli naye ngaayagala nate kakati oli ayinza omuwa sapa oba olina okugumira kyebamuwaddeko nze ndowooza nti ebintu tonotono ebyo naye webera kukakalukana emyaka 2 okubeerawo nange okunebaza okubeera nti okuletedde balo yali yabula emyaka 2 mwemeka egikoze ki egiyise ngaate omwetaaga nnyo ku kitanda wano naye abadde gawaataothose obadde obe otya andi kati nze mbadde era nkyakunyonyola kati mukubeerawo kwange awo tutuuka mufiira n'agamba etakyanjagala nebamugamba muzimba ennyumba akumiramu abaana nazimba mupoloti omwe ennyumba nange nalemererwa ng'omuntu nengamba kankoleko bwe nti mukukolako bwe ntyo nenfuna olubuto wafunayo omusajja nenfuna olubuto kubanga nawe wali nali muntu ate era nemwemaliriza ate era omwami yonna yali wewala site yali wakumpi era nemusisinkana yali yava emasinde naye nga yajja kukola mu bbaala omwo mufaamu mwe nali nnima nange kati ate era mukukola bwe nti era nemusisinkana ate nefuna olubuto olulala bebaana babiri naye bato nnyo babiseera bino kuba omu wa myaka 4 omulala wa myaka 6 si bamabega era obudo bwonna bwonna nabumiikiriza era ndinabaawo nengezaako omugamba kati oli owe masindi babuuziganya n'ono
bali besanzeeko ng'onazze ku makya ng'oli obudde bwamukeddeko tajjangawo nti yasuzeewo tajjangawo nti yasuzeewo nti oba etegeeza gwa kusanga mu faamu yansanga n'abaana babafunyangayo mu faamu we yali abeeranga ye abaana esaawa zino ono abamanyi abaana abamanyi wabamwanjulira nti namubuulira abaana abamanyi mukulu Kafeero Ssebo nze ku lwange nganze empulugunya n'embeera omukyalo gyantaddemu ne stress zandeeseemu ze zisuse n'okunfaananya bwenti nze ndi retired teacher nawummula omwaka gwa 2029 nengezaako munnange ono okwagala okumuzza ng'afunye kasente kange munnange yakola ki akasente okafunye mwaka guwedde kati ku mulundi guno eyandibadde ajja nanneetolaga nti Saalo nasize omusawa nakola bweri asazeewo ate kujja kumpawaabira ye neebuuza kiki musango kigwenira nga nejjuuzi nabakwata n'omusajja mu buliri mu nnyumba yange saawa 9:17 ezekiro omusajja wamusangawo saawa 9:17 abasirikale abaamukwata kwaliko ne osi yennyini ow'ekitimbwa n'abasirikale 3 bamanyi bulungi bennyini twagenda ate okumukwata nasooka nengende wa mukama wange Kyema era kyobula ebintu bino biruddewo luli wambuuza ng'oluddewo nenze nga nesiga nnyo omukulu ono n'omukulu oyo kuba mbalabirako nga figa mu bitumu area neneebuuzaako naga Kasuuli nawo muleke after all nabali abaana kasi abaddewo nendowooza neŋŋamba nemune kubanga nze yazaala abaana abo sina simunyega kubanga yaliyo abaana abake abato abange neŋŋamba bwe naba mugyewo abaana bali bajja kunfuukira ekizibu kandeke maama w'abaana bano abeere wabadde onyinyonyola nti wamuleeta ana yali tegwali emuziro nze mukumufuna yali yazaalako olwo omwana n'afa era amalaalo ge gye gali wali erugasa juzi twaziikawo n'omusajja ono bw'amala omwana okufa omusajja n'amutwala mu kibuga n'amuddukako okumala ndowooza oba mwezi oba baali baliawo nga zimuleese bwe yadda ne stress ze n'alokoka n'agenda wali wa pasita Kalyango kale nange nalaba oyo muwala abuukabuuka Yesu ono gwolaba ono yenyinza musomesa yayogera anti yayogera si bituufu eyayingiza mu mbuga za sitaani nga nkyali mwana muto notinga nga bwabadde akola ngonya 16 yenyingiza munasomanga yewe holiday nga mpandikira kuno I love you girl mwenyini ono nantwala kukisawe gyene bakirangako nga nkyali mwana muto simanyira byabasajja oyo muvubuka gwayogerako yankwata bukwasi ngamba kusome ono yabisookeramu ddala maama yamusasula fees nga nsasomesa lwaggulo nampandikiranga kuno n'amaliza nga yanyingizamu ebyabisimanyi ng'andi mwana muto nanvuga nga nantwalanga ku mulumba eyo era mukubanga munafuna olubuto yankweka okumala ebbanga tayagala nzije ku kitimba olw'okuswala nakwekawa yankwekanga eyo nakifuma nasooka nengende yeruweru kuyiga enviri ku tekiniko nenveyo nga ndi lubuto nesisobola alo edimasa mukiibi owekanjuki yali antuta nagamba mama omwana ono muto tajja kuzaala buzazi abeeraawo kamutwale ku institute mukiibi nantwala ku institute nze musita gundi gwe yagambye mbu mukulu kayesuubula yayogedde naye ayogera ne Collins ensonga tezigenda kubaamu kali yesuubula yasomesa P3 mwenyini ono mwenyini yasomesanga holiday nampandikira I love you girl kyakuna obudde obwo nsoma kyakuna yanyingiza mbuga za sitani nga nsoma kyakuna antwala kumulumba ku kisaawa ne bakiranga ke saa zino bwangamba mbu yanonda ku kyaki nendagati ekyokukyaki akyogedde nti yakuddira ndooza bwakuna ng'omaze ogende nali sina nekyemanyi wadde ono naye waliko ku kyaki nze okuva obuto bwange nabeeranga mbalokolenga mwensabira ne kusawa yaliro mwensabira okuva obuto bwange maama bwe yamuyita nga nsoma P4 ogenda mutwala oba tumuggyemu olubuto yagamba mumpe nalina emyaka ndooza nga 14 maama namugamba mumpe ku 15 maama namugamba ogenda nagamba mumpe nagenda nankweka saawa zino zangambiramu ebigambo ebyo
Ngeyambandikira nga sinene kyemanyira vyugalo nanimba limango obusente sente. Ne tukanengena ge Kampala natambula nanonya paka najja na nkumbi wa mukulu wange nanonye nawo najja na nkumbi. Aina vyugalo. Bifo muntu kabera muto. Nani muto kati sazi no wanga mambu yanonda mukyaki simanyi nali nakola ntya kati awo wakati awo muvubuko ye wajja wankwatira nga nva ku ssomero. Nefuna olubuto saluza lwava mu bufi. Yawuza mama nakola ki headmaster mukibi najja nansaba nantwala eriwere ku tekiniko. Era najanga nondola ne ku tekiniko ngeno tukayo ndi lubuto luwono nenva ku tekiniko nenzire Kampala njige enviri mu saluni bwe njige enviri mu saluni ate nayo yanumba ngayo najja na nkumbi nantayiza paka we nazala paka nanfunza nanzala mu abana bonna kwasira nagamba mbu yanzija mu church omwenda kusamba omupiira bakiriza omwenda kusamba omupiira kasita golo kapabako mwana yankweko okumala ebbanga tagana abantu bandabe naye omusajja naawe obadde omunoonyanga kubanga nze nkudduka niira wabadde akutayiza ngere naawe obeera kitegeeza mubadde mwagalana ekyo kati kigire kati muze omukati walonda muto yakakunina mukama wange ayogedde bingi mukama wange naye mbadde nsaba mumpe akaseera kati awugoti kakati olwedde nze mba njogera ate agenda nali ekimu nampamba alende mumuwaolwedde ayogera ebyange nga biwandiika nga nninda akola eki mbadde nsaba mundifendi kyabadde ayogerako nti gwe wamukwata mu gundi I love you girl yamukuza mugundi kali mukama wange nze nalina mukyala wange omukulu naye yafa twalina naye abaana abo bw'amala okufa omukyala oyo yali awo mu balokole sijja kulandagga biwambu nendaba omuwala nga alabika alinamu ki netukwatagana bwe tukwatagana era ne muleeta awaka maama we n'aŋŋamba omuwala wange watya wuuyo kali bwe muteeka awaka omukyalo ono yangerera yaŋŋamba akantu kano n'aŋŋamba nti omanyi nti baizeni nalina abaana bali bamulekwa abana n'aŋŋamba abaana bano bajja kututabula abaana no wandibajjeewo n'obatwala ewa jjajja waabwe ekyaggwe babeereeyo nange ne mugamba ye nze omukwano gw'abaana bange abaana omu yali ayavula n'aŋŋamba sijja kyo kisobola ne mugerera kano ne mugamba nti waliwo omusajja yagenda e Bulaaya okweranga kompawundi olw'omuti ogwasuulanga ebiki ebisa naye yawa mukama we n'amugamba nti mukama wange omuti guno nga gutudeko ebisaaniiko tugusalewo n'oli kyeyakola ng'aleeta mashini ng'asalawo omuti ng'omusajja oli omulimu gumukola ki gumuggwako kale nange netandika ng'ogenda nga nfunira abantu amawulire tusalanga nina omukyalo oyo gyonookoma okubeera ennyo naye mu maka agawaawe ajja nakugobako abantu abakola ti abasingawo neŋŋamba kakati nemutwala netufuna oyo omuzeeyi gwayogeddeko nanyonga bwe nafuna wali nemanya kati enkozi eki bwe ŋŋenda omuteeka kati bano kyagamba ekyokuzimba ennyumba ennyumba nze nagizimba kuba n'emiti egyagizimba nagitema mu kibanja kyange ekyo kyayogeddeko talina busobozi sobola kuzimba ki nnyumba kati bwagamba nti nno obino byokugamba nti nno okumuzaalamu abaana omanyi abaana namuleka mu ddwaliro banjagala kooti eri wano ddala kiri apulikebo noleka mu ddwaliro wikisi kakati mu mbeera z'omukyalo naye nga bwemumulaba bwawamba embeera ze nze embeera ezange zanjawulo ntunuulira ekintu neŋŋamba kino kiyinza okundetera obuzibu kino kiyinza okukola bwe kiti nze neewa obudde nentandika nga okukola inquiries ku bantu ab'enjawulo so baŋŋamba omukyalo oyo tojja musobola kubeera wali nemuzza wali oli mumala okumuzzaawo naye mu mbeera ze nga bw'oziraba nze obuyombi kati olwaleero tutudde naye wano naye tunaba tufuluma wali wabweru ajja kunkubira akasimu akaŋŋamba biki ebintu ebifaanagana bwe bityo ate nze byesitera kwetaaga kakati ekyo kyagamba nti nno muddukako saagala buyo takuba simu za bulungi okujjako okuvuma obuvumi temanyi okwetaaga
bino byonna ne kati obudde bw'obu muwa bino byagambye bya breakfast nzijja mukama wange nzijja kakati obuyombi bwe n'obwenzi nze bwangoba awaka era bwe nabyogerangako bwe nti leero ng'oluddeyo okole ki biki ebintu ebiringa ebyo nange ne ŋŋenda nga nsala omuliro ne ŋŋamba owaayi sijja kuleekaana na mukazi kasi alinawo abaana nze kankole ki kammuleke era bwe namuleka kwolwo ennaku ezo nagenda okulaba afunye omusajja bamuyitanga Ibula yasalanga tangira wali maaso ga poliisi awo ne mugamba naalonga ekyo kyokola kituweebuula omusajja oddala gwolabye ku levo yo okwagala nze nkola binyumira olwo twali tukyali nga tukyabembereza mpolampolasinnakumakya naye kambuuze kooti eri wano ddala ebyo byayogera nti mwebbiirako bwebbirizi buli ku makya nenkola ntya nenkola kisoboka kiba kisoboka engeri gy'olina eri omulala kaakati oyo ne mumusuuza bino byanfunana nti musuuza abasajja be oyo bwe namumusuuza n'abakira omulala omusuuza abasajja ate n'omuleka ng'ate omanyi tuno omuliro nze nali mmanyi nali nkikola bwe nti nali mmanyi timunnange ono ajja tuuka ekiseera akole ki atereere ebyokunvumaavuma ebyokuntyobola abikole ki abikomye naye yagenda mu maaso bwe musuuza ono afuna omulala ali awo mu bitundu by'emutukula musajja mukulukulu yamuleetanga waka awo nze ngamba nti mupakasi wange tulima naye eyo mu lukoola neŋŋamba kakati n'agamba omusajja oyo nti ye alina abaana bana kati bana abalala ng'agamba ba muganda we yagenda bweru yegaanye abaana be kati lwali luli awo olwayingidde lukoola agenda agaziwa eyo kyejafunira ono omusajja n'afuna olubuto sityagwe ntya Katonda yansanga mu nnimiro ewange nga nnima lwalina lwaggulu ne mulengera nga akkirira akaserengeto bwati nina enkumbi yange ajja naye nga nze nali namulabye edda nti ali lubuto nali namulaba kyava atuula wansi nangamba Saalongo nti omanyi nti ndi lubuto naye mbadde nkusaba lujjemu ninamu emitwalo 2 onyongerezeko emitwalo 10 omusawo yansabye emitwalo ameka 3 namugamba Naalongo bw'oba omanyi nti wajjamu empale neweebaka wansi omusajja n'akwebakako n'ofuna olubuto tojjaamu lubuto